omuntu yenna ayogera ebintu ate oba owulya bya mu kisenge obituusa obutuusa mu ddiiro obeera okoze ensobi kati ate bano ababireetedde ddala ne ku kituuti ne mu kkuba ate bo basobya nnyo. Kale nkwaliriza nnyo gwe watulaba yonna gy'osinzira okutulaba ku then emboozi mu Uganda nawala wonna so toyanze again nzajja from Mayanja aka Mr. Wagwan abasiraamu salamu alaikum asomu manyi nti nno eryoke tusemberera okuba nga tumaliriza ekisiibo kino amanyi nti bwe kimu kitambudde bulungi biba tebitambudde bulungi ku side yo nkusaasiddeko nnyo naye nga tukkiriza nti nno booli awo bitambudde bulungi ku side eyo wendi wano ku seeti ndi ne Haji Kazibwe Kapo tugenda kubayamuko ku mboozi tulabe azze wano ndudde okubeerako naye Mungu akkiriza katuwayemuko ku mboozi Haji nsanyusa okulaba nange bwe ntyo nsanyusa okubalaba mbadde ndudde obbalaba kusinkana nammwe badde mbalaba gye mubeera gye mukolera naye ndudde kusinkana nammwe abasiraamu mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abenzikiriza endala mukama mulungi kiseera kyenna mukama zimbeera zewe waawo Sheikh Akumada kakayire omusomi w'edduwa agamba nti gendayo gwalina ebitatambula bulungi nnyo oyagala kufuna passport abana abagenda okugenda ebweru kuba ekyeyo na buli wona oyagala okugenda naye ng'ebintu bikyaganye birimu emyezi golo agamba nti gendayo musome ku dduwa bina bijja kutambula bulungi oyinza okubanga mukyala oli awo obufumbo buganye omwami yekyanga atateredde wamu agamba nti oba oli awo okulwanagana n'okwesongamu ennwe si ekijja okukola amakulu gendayo musome ku dduwa mulabe nga amaka gatereera gwe ebyenfuna nga biyuuga tebitambula bulungi emirimu watandika bizinensi naye bizinensi eyuugayuuga emmali ogisobola n'ogiteekamu awo naye neegana okutambula agamba nti genda mutereeze ebyenfuna nga musoma edduwa so omusajja wa Katonda akkiriza mu ddiini y'Obusiraamu Sheikh Mulamba Sheikh Akumada kakayire agambye nti gendayo musome ku dduwa ebintu byonna bitambule bulungi oyagala mukisa oyagala bintu bitambule birenga bitambula akasente kayingire amaka gatambule bulungi agamba gendayo mukwasaganye ensonga omuntu alemedde mukomera nga bamusibanga talina musango nti gendayo musome ku dduwa omuntu asobola okubeera nga ebintu bitambula bulungi nnyo afune justice n'ebirala byonna gwe bakubba naye bakubuzabuzizza tofunye bwenkanya agagenda musome ku dduwa byonna bijja kutambula bulungi nnyo ye Sheikh Akumada kakayire omusomi w'edduwa ali side ze jinjaawo so mukubireko ku 075 54 66 2 075 54 66 2 Sheikh Akumada kakayire gendayo mutereeza obulamu just dduwa yokka ng'obulamu butereera tugenda kuyitira mu mbeera za mirundi ebiri tugenda kwogerako ku of course music ere tunza butamwogerako nga bulijjo naye era n'ensonga y'obufumbo naddala mu kiseera kino ekyekisiibo tulabe emisonga zikwatibwa zitya aseeka nendoza Haji ndoza katusokere ku nsonga y'obufumbo mu kisiibo manyi nti nno omukyala gyali ewaka n'ebirala byonna ensonga zikwasaganya bulungi nnyo bitambula bitya bitambula bulungi ekisiibo tekiina njawulo naddala mu bafumbo byawukana kitono kuba omuntu asiibye butasisinkana na mukazi w'emisana kasaba era nga muli bawoowe muli mu bufumbo obutuufu obuli mu mateeka naddala amateeka ag'eddiini si ag'ensi tebiina nnyo njawulo bw'oba n'omukyala nga si muwoowe muba ensonga zino muziviirako ddala paka ekisibo lw'ekiggwa tekyandibadde na kisiibo kyokka kubanga mubeera mu bintu Mungu byatakkiriza muba mu bwenzi tekyandibadde kisiibo kyokka wabula tewali nsonga ebagaana kuwoowa naddala ffe mu Busiraamu tewaliwo nnyo kikaluubiriza muntu kuwoowa mukyala we ate waliwo nnyo byetaago by'amaanyi kubanga omuntu nebeerawo gwe ne mukyala wo n'akiikiridde ku ludda lwa sayidi ya mukazi wamuyinako obuvunaanyizibwa n'omuwalimu sibe bantu nga bataano nti kyali badde nti omusiraamu ogenda okufuna omukyala muntu wofunire omukyala wonna mugende muwowe mubeere mu bufumbo obuli mu ddiini obuli mu mateeka amatuufu ensangi zino tulabye nnyo nti ebintu bingi nnyo bibeera mu bufumbo obwo nti weekanga ng'omukyala nti weekanga nti ebintu by'omu kisenge nti weekanga nti abantu bavudde ennaku zino okubyogerako ennyo tikatugeze naddala kati abakyala nti omukyala asobola okubeera ng'alina omwami we naye nga waliwo bitatambula bulungi
oba waliwo ne biba bitambula bulungi abamba manyo kujja ne byennyina nagamba nti awo mwami wange bannange wa tabu nnyo of course wadde ensonga ebibadde zigezaako kutambula naddala mu mawulire social media sorry ensonga za Makula bwe mbaserabidde ensonga za Makula ne Bugingo nti nga baga nti bawalo Makula ebintu byayogeranga n'abakozi biki ng'ava n'abagamba nti omwami wange leero yankoze bw'ati omwami wange yangambye ayagala kano kakati amaadi biki byonna so nga nange ebintu byagezaako okwogeraawo obusiraamu bwogera ki ku nsonga eyo omukyala okuvaayo kati tutume kwawulamu omukyala okuvaayo obumwami okuvaayo okugera ebintu by'omu kisenge si busiraamu bwokka omuntu yenna ayogera ebintu ate oba owulya bya mu kisenge obituusa obutuusa mu ddiiro obeera okoze ensobi kati ate bano babireetedde ddala ne ku kituuti ne mu kkuba ate bo basobya nnyo ebintu kyowulya nti kya mu kisenge era kiba kya mu kisenge gwe olabyeko atambula yeesibye essuuka yawa ya mu kisenge kakati kitegeeza byo mu kisenge biba bya mu kisenge ebintu ebyo okusinga bivunaanyizibwa ku mmwe babiri okujjako nga biganye nnyo ne muddayoko mu bakadde bammwe aba balinako obuvunaanyizibwa oba eri bannaddiini naye ensonga ekiri sinza okuleeta obuzibu ebiseera bino buli muntu yafuuka munnamawulire olw'ensonga buli alina essimu ya ttaaki eriko intaneti waddembe okukola amawulire ge nga bwakola ki nga bw'oyagala kyova nga amawulire g'obulimba n'ennaku zino mangi nnyo kubanga wano wootudde nsobola nange okukola amawulire ekitaaliwo biseera biri buli muntu alina TV ye ne rediyo mu ngalo kakati abantu ate ng'essimu ezo ndooza si za bbeeyi kimala kubanga n'ey'emitwalo 10 omuntu asobola okukolerako ebintu ebyo naye ng'ebintu by'omu kisenge by'oŋŋambye ebya mukyala Makula nalabako ku bya bulunuke mukyala si kya buvunaanyizibwa okuleeta ebintu byammwe mu mawulire wankubadde tobyogedde ku ggwe kennyini kati ng'oyo mukyala bulunu gwe yazaalamu omwana obeera oli mu kudamejinga omwana wo eri taata we kufa abasajja omwana nnyina akubonyaabonyezza ennyo munnange obwagazi bw'omwana bukendera oluusi ne buggwerawo ddala ng'owuli omwana akufuukidde ekizibu tekyali ssanyu gy'oli kuba abakyala mbagamba omwana avunaanyizibwa ku mmwe mwembi nawe omuzaala omwagala era omwana oyo singa akula n'aba bulungi tasinga kuyamba kitaawe asinga kuyamba maama we lwaki golooza nti wano mu buvunaanyizibwa wange bw'omu ate nga naye mwana wo naawe teekayo akatono k'oyina ate wembuliddwa okakase nti abuliddwa bubulwa yandibadde ampa naye obuzibu abaana abali ebbali abo abatali waka baba expensive nnyo omukazi amuteekawo nga ye mwana amubeeza ku Kampala yamupangisiza enju omwana ow'emyezi apangisiza nnyina enju kubanga taata we yagipangisa kuba ali naye omwana yamuliisa omwana gulowoozamu ggula olugoye kyokka nga mwana muto otandika obwagazi eri taata we okukendeera ng'omwana afuuse ekizibu era osiŋŋaana nga singa omusajja oyo abadde mufunyi ng'alina ebintu ebyalaamye ng'akoze ekiraamo nga mu budde bw'okufa nosanga omwana oyo ng'agabanya kitono nnyo eri banno abadde amuboola nno wabonyabonya nnyo kitaawe n'abala obudde bwe yandipakasirizaamu okusingako awo nga yalinga alowooza kuggwa amukubira essimu ng'omuvuma naye lwaki abakyala ennaku zo tebakyawa abaami kitiibwa nali ku pakalasiti awo nali ntudde nga ndi mukulu ekyamisana omusajja najja naye mukutula bwati nayogera ekigambo nagamba abakazi basiru nnyo abakazi bantamye abakazi basiru nnyo nga simumanyi naye nanyumiza emboozi nagamba nina omukazi namusanga alina omwana nemukkiriza era omwana bwe twagira mu mbeera gye twalimu nemufunisa olubuto nange nazaalira omwana naye saayagala kwawulamu omwana muweerera mu ssomero nga lyerimu n'owange gwe yanzaalira gy'asomera byenkolera ono era byenkolera n'oli abaana mbayisa kimu naye ng'era omukazi era yakulaga nti omusajja tayagala mwana we gwe yajja naye okitegeera kugamba nga bafuna obutakkaanya naye nga tebuviirako oli omwana gwe yajja naye naye nga omusajja yagamba nze buli kimu nkikola kuba byenkolera omwana gwe azaala gwe tuzaala ababiri byenkolera n'oli gwe yajja naye lwaki abakazi ennaku zino tebakyasiima lwaki abakazi simanyi oba omusajja oba nayinza okuba alina ensobi ze naye ate bw'aba nga asobola okuweerera omwana tali buwe nze ndowooza nti kiba kimala
si nnaku zino zokka zino ennaku kyovolanga bingi tufunye bufunye nti emikutu gy'amawulire kati amawulire mangu okutuuka ku bantu n'ebiseera by'edda ebyo byaliwo abantu tebakyuse kati naye nga amawulire matono nga tebimanyibwa public kati nga bw'osanga abaana babonyabonya abaana badde akakuba akooca n'osanga ow'essimu ng'abikutte nabitera ku social media n'osanga poliisi emukutte luli era ne luli byalingawo naye abakyala ndowooza kya butonde kiki ne kyabwe ekyobutayagala mwana gw'atazaala bwe nkiraba bwe ntyo naye nkibagamba bugambi gwakiina mu mutima gwo okikyuseemu bw'ozaala omwana gw'ozadde w'omwami ne gw'otazaalawo gw'osanzewo bazza oluvannyuma tomanya mwana ani aliyamba ku mwana muno. Abaana bano ffe tuba n'obuwangazi butono kuba tuba tukuze naye abaana bano mu nsi baba bakyalimu nnyo ate nga baluganda. Kati omwana bw'akula akimanyi nti maama woono yambonyaabonya kimuleetera okuba n'ensi n'emwanguyira n'abufuuka bulungi n'osanga munna ali bubi naye nga tamuyamba. Kale n'olwekyo wandibadde weerozaamu ekyo n'ogamba kabadde akatima kali mu kujja kankyerese nkireke olw'abaana baffe. Kati mu bintu bino ebyobufumbo nti kale situgaana nti eri omukazi ye nga mwogezi nnyo naye nze ndaba nti abamu akikola oba baaliyo nga tamanyi kiki kinaavaamu mu ebyo byayogera mu kubigamba mikwano gye ebyokwogera katugeze nti nga bwe mugambye wali eri ebikwata ku bbaawe aba yakuzibwa bubi ogenda ng'oyogera bbaawo bwafaana ng'omunyumya mu mikwano gyo akola bw'ati era kyovola nga mikwano gyo olumu ate bakwagalira omusajja kubanga byebivaamu omunyumya bw'omuwaana bwakola kino bwakola kiri bali kye bava nabo bamunoonya abibakolere kuba bamutegedde batendedde. Kale n'olwekyo si birungi byakunyumya kiva mu kubanga omukyalo oyo teyakuzibwa bulungi. Haji omuntu nga badde ali bulungi katugeze kale katutole mu mbeera nga badde oba namukyalo we bayawukana abadde abeera yekka omukazi gwe yalifunya nakubanga afaanana atya kubanga abamaze okufuna akasente kakakutta akalina kati anoonya mukyala atuse okunoonya omukyala nti kanoonya omukyala yanoonya omwami yanoonya ng'omwami yanoonya kintu kye bayita okunoonya omukazi omukyala Katonda yakwatira abakazi bangi naye abakyala batono. Kye bayita okunoonya omukyala w'okuba naye lugendo luwanvu nnyo kubanga wano mu kumukwana bonna basooka kuba balungi bakyuka bukyusi. Mungu alina kukugondeza bugondeza n'osaba Katonda amugondeza omutima muteekemu okutegeera naye abakyala bazibu nnyo. Ky'olina okukola omukyala mulemeza nnyo mu kyokubanga alina eddiini mu mutima. Omanye eddiini ennyingi eddiini imaani ng'eri kaali muntu bingi byaleka bye yandikoze naye nga kye bayita sisitimu y'okunoonya omukazi si nnyangu naye nga kembagamba kakatono owasanga nnyo omukyala ng'ewaka aliwo nga maama we aliwo ne taata we ebisinga aba yabirabira ku nnyina ng'abiyiseemu naye omwana yakula ne maama we nga maama we okuva lwe yazaalibwa yafuna bufunye akazigo ku nju ewa kitaawe n'azaalirawo abaana be ebiseera ebisinga abaana abo tebafumba kubanga naye abaakiraba nga maama we yakula tafumbiddwako era ne maama we byabamubuulira enjogera bbiri nze kyova nze nakatudde semanyirwa musajja abasajja bantama embwa nze kakati omwana akula awulira ebyo ne bwaba mufunyewo obutakkanya ekifo ky'omubuulya byamuddamu ng'amanyiiraani nze kibi ebyannema n'obufumbo nze kyova saafumbirwa kakati n'olwekyo wandifunye nnyo omuntu ng'amaka galimu taata ne maama obanga omwami yafa naye nga namwandu akyali mu maka omwo ebisinga omwana yaba yabirabako yakulirewo omuntu ng'ali yekka aba agenze mu bintu byatalabangako okuva obuto. By the way, ndoza kyekisimbwa nabo olina okuzino because osobola okusanga omuwala nti omwala omukwanyi leero naye enkeera natandika okukaba ebizibu
nagamba sina nviiri ate kati mama yalwadde ate kati sirina ngato ninga wakamukwana lunaku lumu nga gwakulabanga ATM webale nnyo so mubawala nkirabye nnyo ensangi zino era simanyi mulembe guno bugenda kubeera eri abawala ab'ekika bwe kityo tebeewa bwewe ekitiibwa n'omusajja akulengeza ng'otandikiddewo kukaaba ebizibu amanya akwanye wa bizibu abasajja bayambi naye ate tebaagala nnyo muntu wa bizibu bingi kuba naffe tetuli katonda tosobola kumalira muntu bizibu byonna kati nga nammwe abavubuka abakyakwana abalenzi abato n'osanga omuwala bamukwanye essaawa 7 ogw'ekiro 8 n'agamba mbwayagala kulya kyaggulo ekyeggulo ky'essaawa 9 okuva obwedda alyaddaku kwegamba nekikwewuunyisa ekyeggulo kiba kya ssaawa 3 4 okukomawo ku 5 abaluddewo naye ku 9 gwe basanze 9 nti njagala kulya ng'olyaddaku kyankya olyaki ekyo enjala eyo abawala gye mulaga ennyingi naye kulengejizesa omusajja natandika okukuseeseetula wabadde akutadde n'agamba ono nasigaza bulungi bwa feesi nakula bulungi na figa ebirala embeera mbi so kati abawala mweddeko because ndoza kirese nnyo bwana kyeyombekedde abawala bangi beyombekedde abawala bagenze mu bwakadaama tetugamba nti okugenda okuloba akadaama kibi naye oba oli awo abamu n'empisa ziba ziganyeemu wekanga nti no omuwala ayinza okuba yafumbirwako nga nasalayo n'abaana oba omu baba babiri naye ne bigaana abakyala kati mbabuulira ffe tuli basajja abasajja bagonvu nnyo eri bakazi baabwe era singa ffe twali tubeera ew'abakazi singa batugoba buli nnaku nga abasajja ffe tubeera mu maka g'abakazi singa abakazi batugoba buli lunaku abasajja bagonvu nnyo eri bakazi baabwe omusajja omusaya yazimba ennyumba ye nga bamusibira n'ebweru n'agumiikiriza kitegeera naye nga bamusibiramu si ye yazimba otagulanga ku ttaka eryo nga lya muntu naye mukyendi mubagamba abakyala abasajja basobya nnyo kuba abasajja katonda yatukola tusobya naye ate twagala nnyo bakyala baffe naye mbabuulirayo kano abakyala teriyo musajja gwe abankyogere ntya teriyo musajja akyusa mbeera muze ng'omukutte ku kifuba abasajja bonna bakyusa ne bakkakkana olw'ensobi z'akola ate mukazi we n'abamukakka mu gyali atuuka n'aga naye mbonyabonyeza nnyo jeeni neyessa yekka naye buli mukazi lwakwata ekifuba kukuvuma kukuswazaswaza munnanga omusajja asigala ekyo akikola nakale kandabe kyanaakola naye omuntu bwe wekkakkanya wekka n'omugambako naawe ebintu byokola bituswaza giraba oti n'okikomyawo n'ogenda n'ensende omusajja yeebuulirira ali atuuka n'akivaako waliwo omuyimbi ayimba nzoba ali kathani kusaasira nti obwetowaze bw'omukyala gemaanyi mu maka era gemaanyi kwetowaza omusajja agonda gojja ogende ku mikolo omuntu nga ali mu kuwasa mukyala we bambaga oba kwanjula owulize sitoola ezo ze batera okuteeka nga bakalikodinga ako ka moment ek'okuteekawo kye bayiseemu era abasajja basinga ogenda bagamba mbonyabonyeza saala oyo ne saala mukazi mufumbi kati omukolo ogwo aba agukoze olw'okwenenya byayisiza mu mukyala we naye tasobola kujja yeenenya akole nekyagye wamanya kukolera embaga biki mba olw'amawaggali g'okoze olw'ekifuba ky'omuleeseeko abasajja tebagonda lwa kifuba bagonda lwa bukkakkamu lwa mukazi so obukakamu eri abakyala kikulu nnyo naye naffe abasajja naffe tusobya nnyo oluusi omuntu nakwatira mu nsobi y'emu leero n'enkya ne luli bwe twatondebwa naye omuntu bikolwa bbanga myaka ki omukyala bafumbiriganwa n'omusajja nga bato abasajja balwawo nnyo omubiri gwabwe okukoowa naye musajjawo ng'omulaba ayingidde emyaka 4 munne oba otuuse w'omuwangulira kugumiikiriza mbugumiikiriza abakyala abamu tebalina bugumiikiriza yabayagala bisibe mwagende omwami yenna omusajja yenna emyaka kasaakoonaaga mpozi nga yakula ye tategeererako ddala bingi byaleka kizibu nnyo omusajja w'emyaka 45 okumulumya ensirimbo alinda muwala baba batondowala dda ng'ogagende neddiro neewaka ebintu byekisirusiru bino omusajja w'emyaka 4 n'okusoba tebamala gamuvugisa mafuta asimaa kati ntuuse ebuloba ate awo nvuddewo jangu ebusega aba yeekyanze dda awo wonna kukula
omusajja wala omusajja anyumiza omanyi ne betubere mu sauna eyo wayimba akayimba nti sempebwa oyita ne sauna za naye butambala wazoterako kati ntitogerako mu sauna eyo naye omusajja anyumiza nanga of course salinze katwali bangi n'agamba nti omukazi akawala tegana mukazi yegamba akawala kanvugise emmotoka paka Kasese niye ntuuke Kasese mpangisa ekifo tuyingira mu kifo akawala kajja kaŋŋamba tatenze sigenda kusula ate kamuloga sigenda kusula okubako nekikankolera nekansumbuwa natagala n'akawala nimpulira obusungu era navuga emmotoka okuva e Kasese paka Kampala nga ndi mukambwe nnyo kuba akawala kanvugisa emmotoka nate nekirali nsubira saakifuna kati awo nendaba amaanyi g'omukazi ng'ate mazibu nnyo kati simanyi oba busiru bwa muntu oba abakazi amaanyi ge balina gemanyi yabikunyumiza bamulaba ali myaka ng'emeka buli bantu babikola myaka gyabwe yali musajja mukulu myaka nga 5 yagamba yakikola mu bbanga kyasobola yali akunyumiza mu kya myaka 35 kisoboka okuba yakikolera yatubulira myaka omuntu aba takyati mulimu byobawaleka abasajja batuuse emyaka 45 okudda waggulu ebiseera ebisinga bw'olaba atandise ennyo okuganza ennyo omuntu aba agenda mumuwasa buwasa aba agenda mumufunira waabeeramu gwe kasanga olaba bbaawo ng'alemeddeko ng'aganzizza nnyo aba agenda mumufunira waabeera aba yamwagala ate era obaako ensobi z'omukola teriyo musajja anoonya maka gaakubina gaakusatu ng'anyumirwa bunyumirwa wabaawo ekibulawo ewaka nti watukira ogamba nti kanoonyeyo omukazi ow'okubiri terayagala expenditure nga gwe bwe yeeyongera nga golooza nti musanyufu busanyufu wabaawo ekibulawo naye nga toli mweteefuteefu kwawukana na mukyala wono n'ogamba kale kamuleke wano tutambule ate nkoleyo n'ewalala naye nga teri ayagala expenses zeeyongere mu bulamu bwe expenses zeeyongere naye bambeera nagamba mukyala wange mulinamu abaana 4 tetukyayawukana ate kati ngeri kino kyatakisobola kanfune n'oli okay abakyala waliwo abakyala abamu abakola ebintu ebyokusigula abaami ku bakyala babadde nabo nti katugeze nti waliwo mukwano gwange oba mukwano gwa mukazi wange atulaba tutedde entende tetuna tabu yonna nakola ekisoboka kyonna okujjawo mukyala wange ye yenyigewo ekintu ekyo ebiseera ebisinga kikosa amaka naye simanyi oyinza kukyogerako ki because tubirabye nnyo newekanga nti nno abakazi abamu bakikozesa sepuli abantu bagamba mbugundi yabbye bba wange sima gundi yabba bba wange gundi yabba mukazi wange nze nali simanyi nti babba ntena ntebe ezitamanyi gye zaavudde abasajja batubbira ddala omukazi n'akuba n'akwefuuza tuddayo ekintu ekimanyi kye kyavudde nga n'embwa togiba pozi ng'ogitwalidde mu kakutiya embwa nekapa bazikusiba mu bukutiya leke kulaba gyevudde naye omuntu alaba manyi nti wano ndi kyengere wange namasuba soga bamubbye haji mulima haji abawala b'e Kampala wano abawala bakwita naku zino kwetega omuwala asobola okwetega n'akwetayirira n'akwefunza kakana ng'akubbye ate n'abamu bamanyi n'obiteekamu abawala abeetega si bafumbi aba yeetezeemu era yeetega n'ekyo abajja kwetega ku mulala era ze neewuunya mukazi ano balwa musajja mbu amusaze n'omuwala wali ebyo byabaakoze biba bikomye ku olwo ate siga nti abatakwagala n'aba akemeddwa mu bukemu ebyo aba bivuddeko nga yayikomeddewo wa mukyalawo kati abeetega bo tebagenda kuva mu nsi ekyokulaba woteeri nga nnyingi ku makubo ne restaurant na biki n'abasika chipusi tekiteeza nti ewaka baba tebafumbye emmere mbu amayumba tebakyafumba mmere nsanze ebyokulya bingi ku kkubo ebyokulya bibaayo ewaka niyo omuntu ow'omusanga agulayo kali akakomando tekiteeza nti ewaka tajja kulya mbu emmere y'ewaka yagikooye bajja eri abajja kulya webale nnyo webalire ddala n'olwekyo abeetega omukazi wako abeetega tebakumalaamu maanyi kakomando omuntu atuukireko ndowoozeeka naye olumu bamanyi okubbira ddala nokanga omukazi nga yeefunziza omuntu w'abandi because abamu ennaku zino babiteekamu n'eddogo oli naagenda n'aluga ng'agala kutwala musajja eddogo ly'omuntu neeyisaayo nampisa ze teririiyo enneeyisaayo kwe kuloga kw'omusajja omusajja bamulogesa mwagala
yogo ulyanga buli kaseera agamba kanzire yewaka kankuye ku mukyala wange kumwagala so si dogo die dogeriro g'abasajja teriddala kitegeeza nti omukazi bamutwalako omwami we ne bamusigulako kitegeeza nti abaana bye yasuula oli byamusinzizza waawe ebibulawo omusajja byali mu kunoonya bye biba bimwenjeeza kitegeeza nti abakazi b'omumaka mwongera okwenyweza temugezaako kusuula byekuwe mwatandikira because abakazi abamu nti ajja mu maka naye ate bw'agenda amanya tekinga kuba ku mulimu n'akyusa embeera natandika kubeera nagalaale ali awo takyefaako awoza yafuna obufumbo sigala nga weeyisanga oli mayanja gwe yayagala leka kukaddiwa mu maaso ge sigala nga weeyisa kiri kigezeeko nereka kulowooza nti kasannamala okufuna obufumbo sikyafaayo mu butafaayo bajja kunoonya ate ajja kuddamu anoonye kiri kyeyali akwagala kyeyayagala mu ggwe nga takyakiraba kuno biringa nga bw'olaba ttiimu za mupiira ne bw'oba osamba oti ogenda ku pulakitiisi kazaba omuntu nga nno takyalina mu pulakitiisi era bamukuba akatebe sigala nga kiri okikola ekyakwagaza oleme kuva ku foomu oleke kuva ku foomu mutindo kasagugwa omusajja ng'era alaba abeemu aba omutindo kuba ffe tubeera tutambula mirimu biki oyita ku bantu bangi nnyo ate abakazi bandibadde batwagalana nnyo oba omukazi wo gy'otambuleko naye butambuzi kiro alabe ky'oyitamu okweresa okutuuka eka kinene nno makindi wa moto oyitamu n'olaba kabalagala wa muntu watambulaga akanzireyo ewange kitegeeza mwanirize nnyo abasinga basulayo n'ataddira ddala ayita mu bike mu binyiraga nedda ngenda waka naye ate natuuka waka n'ofuuka ekizibu nga wakoledde edda omuli alinga asula n'engo tuukira mu bitawaana ekisibo kitambudde kitya n'emirimu gy'okusinga gya kiro okukola okuyimba omulimu gw'okola kusinga gwa kiro tofunye mu kusomoozebwa yate tufunye mu kusomoozebwa obadde okikola ebbanga lyonna bitambudde bitya alhamdulillah ekisibo kintambulidde bulungi nti Mungu ankuumye nga ndi mulamu sina wannuma nti wano wannemesa okumalako sawumu nkuumiddwa Mungu ankuumye nga ndi mulamu obulamu abumpadde mirimu mitono nti sikola nnyo mu kisiibo kugenda wala kuba nyina okuba nga ndi wako okukuuma obudde bwa ddaaku n'obutayitwako swala ne Mungu era nampa ekyokulya nti kaliziki yakampadde abantu bange balya banywa ate ne tutalwala sirabyemu nnyo okusomoozebwa kw'amaanyi tusaba busabi mu mwezi guno ogwa Ramadhan nti bye tuwiwanjagidde bye tusabye Mungu abituwe akize kusiiba kwaffe akize ekisiibo kyaffe ne bye twenenyeza atusonyiwe nina katambike nalabye aka omusiraamu omu balina muzeeyi gwe bakutte nga naye musiraamu naye kano yakoze yakemeddwa kagamenti yaleka yakemeddwa yabadde abbye obuwunga yabadde atuta obuwunga ne bamukuba nalabyekawo amasheki abamu ab'ensonga bavudde kugera ku nsonga eyo nga bagamba nti bano abakubye bakoze ekibi soka n'otunuya omusajja omwami oyo swaba musiraamu emyaka mwe yabadde tegikyakubwa kuba egyo emyaka omuntu atakyayiga omanyi okukuba kuba kugunjula oyo takyayiga ekyokubiri yamaze kigera nga bajja basa obunga tebajja bumuwa naye kyalese ewaka ate nga wabakubaayo mwana naafe ewaka nga afudde enjala ate era abo bebandimunenyeza nti lwaki tewatugambye kale ekyokuba kyampisizza bubi ng'omuntu omuleka n'atwala ekyokulya n'atwalira abaana be kubanga obuwunga n'oyo musiraamu munne bwe yabadde alwanira si ye yabuguze basiraamu be babusonze ne babuleeta ku muzikiti bw'aba atutteko wankubadde atwalidde mu mbeera ekyobubbi si kirungi kale muleke olwa Katonda. Kale Haji nga tumaliriza madensaba nga tumaliza ekisiibo nga tumaliza programu eno n'ekisiibo kuba manyinza obutaddamu kufuna paka ati nga swawumu ewedde tuwayo ku bubaka obumaliriza ekisiibo n'ebirala byonna. Mwenna abasiibi mwebale kusiiba omwezi guno omutukuvu mbakubiriza ne mbasaba nti enneeyisa gye tweyisizaamu mu budde bw'ekisiibo buno tutambule nabo tugende nayo mu maaso kuba ekisiibo kibeddemu emirembe mingi
kibeddemu okweyisa obulungi kungi, kibeddemu okugaba kungi, okusaddaaka, kibeddemu kuyambagana kungi. Kale yembeera tugezeeko okutambula nayo ebbanga lyonna, nsobola obutaddamu kufuna mukisa kujjako wano kundaba nembagaliza mu kiseera kino nesebo tuli nawe ebbanga lyonna. Naye mbagaliza Idi ennungi kubanga nsobola obutaddamu kujja ku mukutu kuno, naye mu kiseera kino nesifuna mukisa mukana akadde. Mbagaliza Idi ennungi, tugiyite mu bulungi ebeere ya ssanyu, ate tuleke kwonoona kisiibo kyaffe era tukuume Idi eyo okubanga ntukuvu, empeera zaffe tuzifune ate tuse kisiibo kyaffe. Sheikh Akumada akakayire omusomi w'edduwa agamba nti gendayo gwalina ebitatambula bulungi nnyo, oyagala kufuna passport abana abagenda okugenda ebweru kuba ekyo na buli wona oyagala okugenda, naye ng'ebintu bikyagaanye birimu emyezi goolo, agamba nti gendayo musome ku dduwa ebina bijja kutambula bulungi. Oyinza okubanga mukyala oli awo obufumbo bugaanye, omwami yekyanga atateredde wamu, agamba nti oba oli awo okulwanagana n'okwesongamu ennwe si ekijja okukola amakulu. Gendayo musome ku dduwa mulabe nga amaka gatereera, gwe ebyenfuna nga biyuuga tebitambula bulungi, emirimu watandika bizinensi naye bizinensi eyuugayuuga, emmali ogisobola n'ogiteekamu awo naye neegana okutambula. Agamba nti genda mutereeze ebyenfuna nga musoma edduwa. So omusajja wa Katonda akkiriza mu ddiini y'Obusiraamu Sheikh Mulamba, Sheikh Akumada kakayire agambye nti gendayo musome ku dduwa ebintu byonna bitambule bulungi. Oyagala mukisa, oyagala bintu bitambule birenga bitambula, akasente kayingire, amaka gatambule bulungi, agamba gendayo mukwasaganye ensonga. Omuntu alemedde mukomera nga bamusibanga talina musango, nti gendayo musome ku dduwa omuntu asobola okubeera nga ebintu bitambula bulungi nnyo, afune justice n'ebirala byonna gwe bakubba naye bakubuzabuzizza tofunye bwenkanya. Agagende musome ku dduwa byonna bijja kutambula bulungi nnyo. Ye Sheikh Akumada kakayire omusomi w'edduwa ali side ze Jinjaawo. So mukubireko ku 075 54 66 2 075 54 66 2. Sheikh Akumada kakayire gendayo mutereeza obulamu, just dduwa yokka ng'obulamu butereera. Toyanze gesenza kusuka waawo mbadde Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane.